Annanga olunaku lwakutaano mugamba mutya abalungi abeekumira ku Ssenga Faith 256 ntuuse n'akaboozi kaffe era leero tuwola funa akatebe ka mu maaso naawe eri emabega tofaayo eddoboozi lyange liwera ojja kuba ompulira. Tutandikirewo. Mwana muwala atandise agamba nti Ssenga nze paasita anzina ebirungi era we njogerera agenda kunnemya amaka. Munange Ssenga Faith ogamba otya? Nze ng'omuntu nakulira mu maka g'Abakristaayo era ewaffe eddiini kye kintu ekimu ekikulembezebwa ennyo naye nga bw'omanyi nti abazadde ne batutegeka batya kubanga kati buli muntu ali ku puroguramu y'eno ng'ayina abaana asobola okutegeera kye njogerako naddala ng'emyaka gyo gigenze gikulirira nti omuzadde asobola okutegeka omwana we n'amubuulirira n'amulaga ekkubo naye ate omwana n'asalawo okukwata ekkubo ly'ayagala. Tosobola kufuga mwana, omufuga akyali mwana naye bw'akula yeesalirawo era abamu bayimirira mu bazadde baabwe. Omuzadde ne bw'amukangakanga nti nja kuzaalukuka agamba gwamanyi ate nga nkubuulira kizibu nnyo okuzaalukuka omwana wo n'omunyigira paka olwo bamuzadde ate nabaki. Kale kanzireyo ku mboozi yaffe. Kaakati Ssenga Faith nze nva mu maka g'Abakristaayo nnyo nga bw'okiwulira era ng'eddiini kye kintu ekyasuusuwazibwa ennyo oba ekisuusuwazibwa ennyo ewaffe. Wabula bwe twakula nga bw'omanyi nti omuntu bw'okula era obaako by'okola ebyo oluusi bazadde bye battakkiriziganya nabyo. Munnange Ssenga, famire yaffe mulimu omwana omulenzi omu. Omulenzi oyo yatuuka ng'afuna mwana muwala ow'obusiraamu ng'ayina okusiramuka okumuwasa. Bazadde bange baateekawo embeera ne bagezaako okumulemesa n'agamba waakiri ye ava mu famire naye ng'awasizza omukyala oyo gw'ayagala. Era yasiramuka era n'agenda n'awasa yadde tekwaliko mukisa gw'abakadde baffe. Baamunyiigira naye baamala ne bamusonyiwa era ne mukyala we ne bamukkiriza. Ate eddiini yagyagala nnyo bwe yagiyingira n'afuukira ddala kitundu ku mukyala we. Ekyo kyatuwa obuvumu ewaka okumanya nti osobola okukyusa eddiini. Fe abaali batya naffe twasalawo tubeeko bye tukola. Kaakati nze Ssenga ebiseera ebyo nali nkyali muto nga sinnafuna musajja wange. Kaakati ntuuka nalina mukwano gwange nga mulokole naye nga obulokole buno kyensinga okubwagalako music akubibwa mu kyaki ne bazina. Kale ng'olaba nti balina engeri gye batambuzaamu ekintu enyuma eri exciting era munnange ye yansendasenda oyo nannyingiza obulokole. Wabula nabuyingira mu bubba era bazadde bange baali tebabimanyiiko nti nalokoka. Ku kkanisa gye nagendanga okusaba mu bubba eyo nno gye nasanga mwana mulenzi eyaŋŋanza era bwe yanjagala ne mugamba nti nsaba gye ewaffe akyale. Maama wange namugamba nti omusajja gwe nafuna mulokole naye naŋŋamba nti kitaawo omutandise otya? Tukaddiye tetukyayagala bintu bya kusika miguwa na baana. Bw'oba mwasalawo okukwata makubo gammwe mwabamanyi wabula saagala taatawo ate naawe omulumye mutwe gwamanyi w'oba omutandika nze binjijeemu. Nafuna akadde akatuufu ne ntuuza taata ne mugamba taata nkuze nafunako omusajja ow'eddiini yange naye teyampisa bulungi katono anzaale namwandeka awo nambuuza mb'otegeeza ki? Ne mugamba nti yaŋŋamba nsooka funa lubuto okumpasa kyokka ngenda okubizuula ng'omusajja yali na mufumbo. Naŋŋamba kale kaakati omusajja gw'olina wa ddiini ki? Namugamba mulokole. Taata wange yali tayagala balokole era yaŋŋambirawo nti eddiini yonna wandireese naye lwaki olonze bulokole? Ne mugamba omusajja mwagala. Yaŋŋamba kale kamutunuulire ng'omuntu neme kutunuulira ddiini ye. Ssenga taata yakkiriza omwami wange okujja ewaka yakyala nga bw'omanyi eby'ekirokole era nannyanjula wabula eky'embaga ekyo kyo twakireka kubanga ekisookera ddala nali siina bwe mbatandika nti bagenda kungatta mu bulokole era bangatta naye nga byakibba nga si bya lukale nti byamanyika nga ngenda ntandika kakkalabya ddya Ssenga Faith omusajja nga njagala. Kati eyo ku kyaki gye nali nalokokera namala ne ntuuka ne nvaayo ne nzija e Kampala ne ntandika obulamu obulala eno ate ne ndyoka nkwatagana n'abantu abalala abantwala ku kyaki emu eyali eyo. Teri prominent era temanyiddwa nnyo nti y'amaanyi naye abalokole nga bw'omanyi kyaki z'abalokole ngeri gye zisomba. Omwami wange ono naye kyaki eno yagyagala era twafuuka bammemba mu kyaki. Nabeera very active ng'era nze omu ku bantu b'olinza okubuuza ku kkanisa ne bakulagirira wendi mu bwangu ddala era nga sirinza kubula nga n'omupya yakajja bannanga abeera mmanyi
awo nno gemaanyi gange we gaali gatuuka ku kkanisa eno. Ssenga Fayi nga mpeereza Mukama, nze nafuuka omukono gwa ddyo ogw'omusumba, anti nga nze nzivuunula byayogera mu Luganda olwo ne mbizza mu Luzungu. Kyenkana ng'enjiri tugibuulira babiri. Omwami wange yatandika okwemulugunya n'agamba nti takyantegeera kubanga buli bwe nkomawo mba nkooye sikyasobola kusaavinga mikolo gye gye nnina kukola. Amazima wano eno nali sinnatandika kukola relationship na musumba era tewali kyali kigenda mu maaso. Munnange Ssenga Fayi, omusajja bw'anteekako embeera ng'ayombayomba nga ngenda mbigamba musumba era nga mugamba nkoze ntya okutereeza amaka gange. Ebiseera ebyo twali tuyina abaana babiri ng'ate omwana omu muto era nga nina omukozi ewaka amulabirira. N'angamba nti wabanga omwami wo bw'agambye munnange obusumba buveeko kaakati ogende okuuma amaka go, anti Katonda akulondera ekkubo naye asobola okuteerawo emijinji ng'olina okulondawo ku Katonda n'ebyensi. Kati omwami omutwale ng'ebyensi ate Katonda omutwale ng'ekintu ekiri awo ekigenda okubeera nga kikubbulula, ekigenda okutwala ku kkubo ettuufu, ekigenda okutwala mu nsi ensuubize. Musumba ayogera bingi ne mugamba nti kale ngenda eka mbirowoozeeko. Natuuza omwami ne mugamba nti sisobola kuva kuweereza, nze okuweereza kwafuuka kitundu gye ndi. Tosobola kuŋŋamba nti mbiveeko kubanga gw'olina insecurities zo. Omusajja yaŋŋamba kale era nanneesonyiwa. Ssenga Fayi nga nzira ku buweereza. Kaakati nga bw'omanyi nti twatuukanga nga tukola nno crusade ffe boolaba. Naye nga crusade zino tutambuza ntambuze. Kati ebiseera ebyo nga tumanyi okgenda ne tusula mu kitundu crusade weenaabeera. Nga weebanga eri mbalala katugambe tugendayo olwo ne tusulayo ate crusade neggwa era ne musulayo kati enkeera ne mukomawo. Awo Ssenga weewaava akanyambulira. Anti mu biseera ebyo omusumba yatandika okuntunuulira mu mbeera ey'enjawulo era nkakasa nti munnange we yagwira mu mukwano nange. Yatuuka n'antuukirira n'aŋŋamba nti yafunye ekirooto nti Katonda yamulaze nti singa tugatta amaanyi nze naye tugenda kufuuka ekyenjawulo mu nsi muno. Namubuuza nti musumba, amaanyi ki ge twogerako wano? Yaŋŋamba nti amaanyi ge njogerako ge maanyi ago ag'omuggulu g'otasobola kumala gakwatako yadde n'okulaba n'amaaso go. Ne mmubuuza nti tugagasse tutya? Yaŋŋamba nti tulina okwegatta nze naye tufuuke muntu omu, tufuuke mwami na mukyala. Namugamba oli mufumbo ate nange ndi mufumbo kuba musumba yalina mukyala we naye ng'ate mukyala we munnange teyali muzibu era ye nga tanninaako buzibu nga tanteekako na mbeera ng'omwami wange ate gy'ali atandise okuteeka ku musumba. Nga mbiroboozaamu nga nsooka mbigaana. Yaŋŋamba kiri gy'oli kuno kuyitibwa kwa Katonda oba kiyite okuyitibwa kwa Mukama, si bigambo byange wabula Mukama ye yantumye. Ssenga Fayi nali njagala nnyo obulokole era nakkiriza nga ntandika relationship na musumba. Kaakati musumba amazima gali nti yakula n'awola era yabala. Musumba ayina omusolo, musumba ate amanyi okukola omukwano. Ovanga ku musajja akusabira essaala nga bw'akuzina. Munansonyiwa. Ovanga ku musajja akusabira essaala nga bw'akuzina. Musumba ebiseera ebyo nga twakatandika anti ng'agamba nti amaanyi gamwambala, bw'olwo we gamwambala olwo nze naye ne tulyoka twegatta tulyoke tubeere nga tusobola okulingiza mu nsi ey'emyoyo. Musumba ng'amaanyi gamuyingira olwo n'alyoka atandika okwogera mu nnimi nga bwanzina nga bw'ayogera mu nnimi nga bwanzina paka bwe yasammulanga. Naye ng'ebintu bye byakabuzi byakamissionale byebyo naye ng'amazima gw'omukira oguwulira nti gukukwata ku buli kisenge kya mmana. Nga musumba anzina ebirungi sigenda kulimba Ssenga Fayi nali nga mbinyumira. Kaakati musumba ono bwe ntandika okwegatta naye natandika okufuna obuzibu mu maka gange ewaka. Anti natandika okumukompeyalinga n'omwami ng'omwami ndaba ate ebibye tebinyuma, ebintu bye byakola tebinkolera. Nze simanyi kyali kimpaga oba kyali kinnyumira ennyo ku musumba kye yali akola oba kyakusaba oba kyaki nze simanyi, naye musumba yali annyumira. Oba kale omukwano nti gwali mupya sijja kulimba Ssenga. Munnange nga nnyumirwa mboozi
nga nnyumirwa bintu bya musumba byakola akaboozi ka musumba nga kanjawulo nnyo ku kaboozi k'omwami wange ow'ewaka. Nga nnyumirwa mikira nga ntandika kulya ebiri, natandika okwesambanga omwami. Luli yali takomplaininga ng'abuuza nti nkomeewo nkooye, ku luno nga ngattako obukoowu obw'okuweereza n'obw'okuba nti twasoose kwezina ne musumba. Ffe buli we twagendanga ku crusade senga ffeeyi nga guggwa. Naye twatuuka ebya crusade bino ne biggwamu amaanyi era embeera nebeera nga kati yakubeera mu kkanisa. Mu kkanisa ne tutandika okuba nti tukyafuna budde anti ng'omukyala wa musumba abeerawo nnyo era nga kizibu nnyo okufuna akadde nti musumba ndabemu oba nkole byankola. Amaka gaddamu okubeera nga agatereeratereeramukko ŋŋamba ag'ewange. Naye musumba yatuuka n'akiteeka ku level endala. N'abeera nga asasula loogi era ne tusisinkana eyo bannange ne twezina. Kaakati senga ffeeyi tolaba nti luli eri yanzinanga ng'asaba essaala era nga biri awo biringa bya kiralu. Lumu musumba yaŋŋamba nti agenda kwegatta nange, naye ku luno agenda kwegatta nange nga ye omuntu, mwoyo tagenda kumukkako. Namubuuza lwaki, n'agamba nti Omukama yamugambye nti yeegatte nange nga twegatta bwegassi nga tebiriimu mwoyo mutukuvu olwo ngenda okubeera nga nsobola okutuukira ddala ku maanyi gange ge nnina okubeera nago. Mbu ngenda kubeera nga nsobola okulagula era nga nsobola okutunuulira omuntu ne ntegeera ebimusumbuwa ate nga naye amaanyi ago agenda kugafuna. Senga ffeeyi ani alinza okugaana ekirabo ng'ekyo nga nzikiriza. Mu butuufu ku luno musumba bye yankola bwe mbijjukira mpulira nga n'amagulu gankankana. Musumba yankwata n'ankola buli kimu ky'osobola okutegeera kye bakola omukyala ekinyuma. Yannywegera si mabeere nti ge yayitako, go yagaweebweta n'aganuuna n'angwa n'ebbakuli. Byonna yabikola n'agamba nti alina okukakasa nti ntuuka ku ntikko okubeera nga tusumulula amaanyi gaffe. Mu mazima sigenda kubalimba ebintu bino engeri gye byatandikamu nange mu ntandikwa nalobooza nti bya ddala era nalobooza nti amaanyi nja gafuna. Wabula omusumba yali mufere era ebyaddala mufere sigenda gamba nti yali, kuba paka kati tukyaguluba ne musumba ali mu maka gange yeetigiinya. Nze nafuuka ndobooza kitundu ku kamere ke kaalyako w'abaayo yezza oba w'abaayagalidde. Munange senga ffeeyi nga ntandika kubeerawo bwe ntyo mpola na musumba ono. Musumba yanzinako olwo nanyumirwa era nanyumirwa nga bw'okiwulira era nasamula nga bwe yali aŋŋambye. Bwe yamala yaŋŋamba nti tugenda kumala ennaku 14 nga tusiiba ate nga tusiiba dry. Kaakati nze gw'olaba namala ennaku 14 nga sirya mmere wabula nga nnywa era nga nzikirizibwa okulya obumpanchumpanchu naye nga sirya mmere mbu tusiiba dry. Katono nno nze gw'olaba ndobooza ngwewo n'ekigo gw'omanyi okusiibirira amazzi n'obumpanchumpanchu naye ng'ate nina ommalako ennaku ezo nsobole okutuukiriza munnange omusumba kye yansuubiza mbeere nga nsobola okufuna amaanyi. Senga amaanyi saagafuna naye ate kye nafuna bwali bwagazi eri musumba. Kaakati eby'amaanyi natuuka ne mbivaako ne ntandika kuba nga ndobooza ku musumba kali ke yanzina kali nga tuli mu loogi omulundi ogwasooka ke kaasumulula omukwano gwange. Wali wonna we twegattiranga nga bw'asaba nga bw'akola ki byali binnyumira sijja balimba naye nga mu mutima musumba taliimu era nga nze ndobooza mwami wange era ng'omwami wange gwe mmanyi nti ye mwami wange ye musajja wange. Senga munnange natandika okugwa mu mukwano n'omusumba ne ntandika n'okufuna ebbuba ku mukazi we. Relationship yagenda mu maaso omwaka gwawera n'ogwokubiri nga twezina naye nga teri amanyi nga musumba asobola okumpita mbu tugenda kusaba olwo n'alyoka akuyingiza mu ofiisi ye n'asooka akukuba engalo oba si kyo gwe n'omunuuna ku mukira olwo n'avaayo nga mumaliriza mbu mubadde musaba kyokka ng'agamba nti tewabaayingira oba yadde atusumbuwa kubanga tuli kukwasaganya maanyi agava mu ggulu ewa Katonda. Banaye mbabuulire omuntu asobola okufera omukwano n'akufera eddiini n'akufera buli kimu ate n'otakitegeera. Nange nzikiriza nti omusumba ono yanfera era yantuusa kussa ery'okuba nti nninga ndiga yennyini nti bw'aŋŋamba nti east sisobola kugamba nti ngenda west, bw'aŋŋamba nti genda mu north sisobola kugamba nti kaŋŋende mu south. Siyina bugaaniro mu maaso ge bwentyo we natuuka wabula nga amaanyi gonna ge yanteekamu yagayisa wansi awo
kuba obwagazi bwange munnange we bwasibuka oba we busibuka. Senga Feeyi omwami wange yatandika okulaba enkyukakyuka mu mbeera y'amaka gaffe, yatandika okuteekawo embeera era ne tutuuka ne mu bakulu n'aŋŋamba nti neesonyiwa obulokole. Maama wange ne taata wange bampita ne baŋŋamba nti omusajja gwe wamwerondera teri yamukukaka, eddiini gy'asoma naawe gy'osoma, lwaki gwe weefuula nti ogisoma nnyo okusinga ye? Nabagamba nti nze eddiini ngitegeera okusinga ye kubanga nze mpeereza Katonda, naye ng'amazima nkimanyi bulungi nti sikyaweereza Katonda, nabivaako kati ndi ku byange na Musumba. Musumba yansuubiza n'aŋŋamba nti omusajja ne bwe yeekyanga ye asobola okumpasa n'anfuula mukyala we nnamba 2 era n'ampa n'ekizampo eya pasita omu, oyo tumwesonyiwe. N'aŋŋamba nti ate bw'aleeta akajanja nsobola okumugoba n'ava mu maka gwe n'osigalawo nga yeggwe mukyala wekka. Senga Feeyi awo wamma ne nsiriwalira ddala ne ndowooza nsobola okufuuka ekyenjawulo, naye ebbanga lino lyonna Musumba tampasanga wabula ndiirako awo. Amaka gaasooka ne gasasika era ne nsooka nva ew'omusajja ne mmala emyezi 7 nga Musumba yandya naye Senga nga tampasizza, nga n'omuzigo gw'embeeramu yakoma ku myezi 3 egyasooka gye yansasulira. Ebyaddako awo nze natoba nendaba nga nsasula. Embeera bwe yannyinga naddayo ne neetondera omusajja n'aŋŋamba nti nve mu bulokole obwo bwe nsaba ŋŋende njoyininga ekkanisa ye, oba si kyo ndekera awo okugenda ku kkanisa y'oyo omusajja, awo ajja kuddamu okunzikiriza obeera mukyala we. Nakkiriza bye yali asabye era saddayo ku kkanisa, naye eky'obutaddayo ku kkanisa tekyaŋŋanya oba tekyaŋŋaana kubeera nga ndaba Musumba namubuulira embeera eyaliwo n'aŋŋamba nti wabaga emateeka ge yataddewo, Omukama osobola okumufunira buli wamu ne bw'osabira ewaka akuwulira, nga ŋŋamba nti tujja sisinkananga wamma ffe tuba tulabye. Senga mmisinga omukira gwa Musumba, mbeera awo ne mpulira nga muyoya. Mu kifo ky'okuyoya omusajja owange njoya Musumba, awo wentwe we natuuka nti mbeera mu bufumbo oba ndi mu bufumbo bwe ndimu essaawa zino, naye nga mpulira tebummatiza. Ne bwe nneegatta n'omusajja wange mpulira nga byankoze tebiriiyo, kyokka buli bwe nneegatta n'Omusumba munnange ebintu byankola mpulira nga byenjagala, mpulira nga binnyumira, mpulira nga byanjawulo, mpulira nga binnyonyoogera, kale bannaye mpulira nga bimpa obulamu obw'enjawulo. Kaakati Senga Feeyi, nze awo wamma we nkubuuliza, gw'olobooza embeera eno gye ntambuliramu nze ne Musumba ono egenda kuggwa etya? Kubanga omusajja wange tabimanyi, ennaku zino nkukuta okufaako obufi era okusaba nakukendeeza, naye bwe nfuna akadde nga nfuna we nsisinkana Musumba oli nga tubaako we tukola embeera yaffe, naye amaka gange go gagenda kuggwaawo. Kyokka mpulira ninga omuloge atasobola kwesonyiwa musajja ono, ne bwe nsalawo okumwesonyiwa omutima gunkubira era ne gunnuma ne gunsika nga gunziza gy'ali, ne neesanga nga nzizeemu ensobi y'emu eyo gye neebuulirira buli lunaku nti sirigiddira. Kaakati Senga, nze amagezi ge nkusaba ge gano, nsaba kumbuulira nkoze ntya oba omuntu asobola kukola atya okwesonyiwa omuntu gw'ayagala ku mutima n'amwesonyiira ddala n'akonsatratinga ku muntu omulala? Kisoboka oba tekisoboka? Kale banywanyi bange abalungi, ekisookera ddala omukyalo ono namubuuziza ekibuuzo kino, ne mubuuza nti omusajja gw'ayina ewaka yali amwagala? Nti ye. Yakuwasa ng'omwagala? Nti ye. Yakukwana n'omwagala nga bw'oyagala ono? Nti ye. Omukwano ogwo gwatuuka ne guggwawo si bwe guli? Nti ye. Buli kimu kirina akaseera kaakyo, buli kimu kittunta, buli kimu kirina akaseera kaakyo. Kibanga bw'olaba amayengo g'ennyanja nti omuyaga bwe gujja gukuba ejjengo ne lyambuka, kyokka ate neemala n'eteeka era n'ekkakkana. Ekisooka oyinza okulowooza nti ono omukyala baamuloga naye tebaamuloga. Omukwano bwe gutyo gye guli, n'osanga omuntu ng'asiriwala omukwano era ng'alobooza laavu yokka, ng'ebyo byokka by'alobooza, alobooza muntu oyo. Naye njagala nkukakasa ebigambo byange bino, kirizagaana, osobola okukeera ku makya ne weesonyiwa omuntu oyo, n'omwesonyiira ddala n'otaddamu yadde okumuloboozaako yadde n'okumubeerako. Omutima gwo bw'ogukkiriza okusalirawo,
gujja kusalirawo naye bw'okkiriza okubeera nti omutima gwo tegufuga bwongo bwo osobola okusalawo era n'ogoberera by'osazeewo. Keera bukeezi ku makya ogambe nti nkooye omusumba sigenda kuddamu musisinkana, amaka go gajja kutereera. Olinza obutaddamu gatereeza mu lunaku lumu, nnaku bbiri, nnaku ssatu, naye gajja tereera. Wabula chances weeziri ez'okuba nti galinza okwonooneka ate n'omusumba n'atakuwasa. Bw'oba wava ewabbaawo n'omala emyezi 7 nga toli naye, musumba n'atakuwasa, kitegeeza ne bw'onaavaawo tajja kukuwasa, anyumirwa kuzina na kulyako buli. Ke kaseera ozuukuke mu birooto by'otambuliramu, odde mu reality. Obweyinge options z'omanye nti musumba yadde mwagala nzina ebirungi, naye anampasa nedda. Baawange bwansuulawo, sisobola yadde n'okwerabirira, naye naamalako nti nedda, kati kambeere n'omusajja njagala, nneebuulirire, nzikakkanye akasolo kange, mbeere nga sikaweeno n'eri, nze ebyo bye byange n'abalala bongerezeeko. Nkwagala nnyo gwe wenna awuliriza Ssenga Faye 256 ate anyumirwa stories west oyita onoonya ku Story Hub Luganda, channel ya Ssenga Faye eya stories ku YouTube wano wennyini teekamu ekigambo Story Hub Luganda ojja kuba ozifuna mu bujjuvu. Ate ezisinga ne wano ezisinga okusharingibwa wano tekaba kaggo ka sinema nnyo kubanga ngabo mujiwulidde mwana muwala yaŋŋambye bannange ebigambo ngezizzaako obutasabika naye ne bwewandisabise nandibisomye nga bwe biri. Muntu bwandeetera emboozi ye siri nnyo muwumuzi wabireeta ng'obisabise era mbisabika mbireka nga bwe biri. Mbaagala nnyo Mukama abankumira ate abanjagalire.